Bikola by'abatume essula ya 12. Acts of the Apostles chapter 12. Essula eye 12 olunyiriri lugenda kubeera lwakutaano oba olwokusatu. Nkwe background ekyengenda okwogera kwadde ngenda kusimba nnyo essira ku lwokutaano. Otuuse agamba bw'ati: awo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye ne yeeyongera okukwata ne Peetero z'ennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa, bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri basirikale 16 okumukuuma kinnabana. Basirikale 16 bamukuume kinnabana, ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo tobawona bakutta busi. Awo Peetero olwokutaano mulaba, awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera. Pulaani egamba njagera Pasika yakaggwa mutwale eri abantu mbabuuze nti okuyitako bwe kuba kwakaggwa tutera okuttayo omusibe, tuttayo omusibe ate ne tutaayo omusibe. Kaakati nina wano Peetero wuno tumukole tutya ng'ayagala abantu baddemu nti attibwe, ng'era bwe kali akakodyo ke kamu ke yattiramu Yesu, kubanga mwezi ennaku eza Pasika oba zoyita Passover bakolerangamu ekikolwa ekyo Abaroma n'Abayudaaya nga bakikola. Kati Peetero bamutadde mu kkomera naye waliyo agenda. Peetero bamutadde mu kkomera naye waliyo akakodyo Kerode bw'akuteeka mu kkomera aba ayina agenda. Tewali lutalo lujja nga lutono, buli lutalo lujja nga lulina agenda. Buli ndwadde ekulumba nga erina plan. Ne bwe kaba katulututtu ne bwe bambalabe, embalabe oginyiga bwoti, embalabe entono ngaki nekwefuukira. Towulira nga banyumya nti ebintu byatandika nga kasikonda. Kasikonda ne kafuuka kasikonda. Kasikonda siba akasikonda tekamaze ne kamutwala. Kasikonda katta abantu. Setaani buli kalyango kayitamu ng'ayingirira obulamu bwo, ne bwe kaba katono katya akagaziya ne kafuuka kanene singa omuwa chance n'ayisamu ebintu ebirala ebinene by'otalowoozangako era okwekkana ng'akusse. Setaani buli lwalumba obulamu bwo aba ayina agenda. Ono Peetero gwe batadde mu kkomera lwaki bamuteekayo? Bayibuli egambye sitole bwe yali etandika mbu baakwata omusajja gwe bayita Yakobo nga mubulizi wa njiri. Kerode n'amukwata. Olwo ali mu kuyigganya abasomi, ali mu kuyigganya ababuulizi, ali mu kuyigganya abalokole. Yakwata Yakobo omubuulizi n'amutemako omutwe. Bw'amala omutemako omutwe, ab'ekkanisa ne batabaako kye bakozeewo. Tebaasaba, tebaalumirirwa, tebaalaga kufaayo, tebaaluyakitinga, tebalina kye baakolawo. Wabula ate mbw Abayudaaya bo ne bakisiima. Abayudaaya abaali bawalana abalokole ne bakisiima ne bagamba nti olyoso n'okatuttira bubadde bwatusibasibako dda akanyaaga. Buli kaseera ke kabuulira Yesu, 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 olyoso n'okatuttira. Ye nnyabula singa okwatayo n'akalala. Kerode bw'aba n'akwata Peetero, number 1, wabaawo Abayudaaya abakisiimye, wabaayo abakipika, wabaayo abamuwaga, wabaawo abakisiima. Okugwakwo waliwo abakusanyukira, okulwalakwo waliwo abakusanyukira, okwavuwalakwo kulina abakusiima, okulwawo nga tonnafumbirwa kulina bekufuula abasanyufu ennyo. Ne banyweza ensonga yaabwe ne bagamba twakagamba nga kalokoka ke kakiyige wangi. Bw'oba oyavuwala nga goli mu maziga waliyo abaseka, waliyo bagamba nti ke kakirabe ke kakiyige. Amaziga go gookaaba waliyo be galeetera enseko. Simanyi baddanga ensi eno yakula bulala. Amaziga ngo gakaaba waliyo be galeetera enseko. Gwe ng'otikka ebintu okudda mu kyalo waliyo abasanyufu. Banka bwe beetwala enjuuyo waliwo ayagala Yesu agigula era yasula asaba. Tebawulidde, tebakiwulidde ekyo. Banka ng'etwala ennyumba ng'egitunda ng'egikubye mu mawulire wali agani Mukama singa zongerera ddala okukabula.
Mukama singa zikabulira ddala n'enjigula nakusabadde ennyumba efaanana bw'etyo. Wali afuuyirira gwe bw'oba ofiirwa wangi omulwadde wo ng'afa atunda kofini abeera ku maviivi era nga Mukama toleeseyo okubaguzi olwaleero. Toleeseyo okubaguzi bane Katonda ali kuyoleke. Katonda ali kuki? Katonda ali kuyoleke. Kubanga essaala ze zimu abantu ze basaba nga bagani Mukama leetayo kubaguzi olwaleero bagule keesi zange zino. Essaala wali wennyini we ziraga ate we wagenda na ziri ezigandi Mukama mponyeza omulwadde wange ono Mukama omulwadde muwonye. Katonda abaali awo ng'essaala zombi ziyabudde. Wali awulira ngambeko nti amiina. Kerodde bw'amala okutta Yakobo Bayibuli etugenda nti Abayudaaya bo bakola batya? Bakisiima busiimi. Buli kaseera wabaayo abo Abayudaaya abasiima okubonaabonaako, okukaabaako, okunyigirizibwako, ennaku yo, emitawaanagyo giriko Abayudaaya abasiima. Wali okitegeddeko nti waliyo abatya ennyo gwe okuva mu mbeera mw'oli. Buli lwe bakirowooza omutima gubatyemuka gwe okuva mu mbeera mw'oli. Lwaki? Kubanga baategeeza dda ensi mbu toliva mu eyo embeera. Baalagula dda nti ggwe tolisukkako awo. Baayogera dda wali abagamba tolizaala. Mbu bo bakumanyi nnyo, mbu bo bakulinako bwino, mbu ebyafaayo bye babimanyi, ebikwatako babimanyi, n'olwekyo tolikola otya? Tolizaala. Kati ne kamala kabatanda ne bakulaba nga owandula amalusu, nga bakulaba otandise okulya obuyembe obuto, nga bakulaba otandise okulya ettaka, nga bakulaba otandise okutambula mu ngeri eno erumya. Emitima gibatyemuka baga nti Katonda wange be twalimba tugenda balimba tutya, tubalimbulula tutya, tunyweza tutya obulimba. Waakiri asabirira olubuto luveemu yasigale nga mutuufu kubanga alina be yagamba ti gwe ne bw'olikola otya tolizaala. Mwana nga abalimba balina puresha ezitayogerekeka. Abalimba babeera ku bunkenke. Bw'aba yalimba dde abantu nti gwe toligenda yadde Rwanda mu nnyonyi, bw'omugamba nti ŋŋenda nkya ayinza okusabirira ennyonyi ekuleke asigale nga mutuufu ku kiri kye yayogera. Yakobo ng'afa wabaawo abakisanyukira, wabaayo Abayudaaya abakisiima. Era Bayibuli egenda nti natta n'ekitala Yakobo. Neewulira Yakobo muganda wa Yokaana. Mbu awo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye, kale sooka owulire Abayudaaya okusiima n'okusanyukira mu kufa kw'omulala. Kyokka nga Abayudaaya ofundako n'Abasuuli, ofundako n'Abamisiri, ofundako n'Abakaludaaya. Naye Bayudaaya abantu abasuubira okuba nti ggwanga lya Katonda erina amateeka agagamba tottanga, wadde tebannalokoka ne waakiri balinayo amateeka ga Tawulaati, amateeka ga Musa agagamba tottanga. Kerode assa omuntu basanyufu nnyo bagaga oli osonooka tottira bwepankapanka kabadde kewaana oli osonookatta. Gwe gundi ensi eno gitambulemu ng'omanyi nti wali abasanyukira okufaako, wali abasanyukira okwavuwalako, wali abasanyukira okulemwako, waliwo abasanyukira amaziga go, waliwo begawa essanyu. Amaziga go waliwo begawa essanyu. Era mpulira si buli lwaba abantu nga basimayiringa tebabeera basimayiringa. Abantu bazibu, wali abaseka nga tebaseka, wali abasimayiringa nga tebasimayiringa, wali wakwata mu ngalo nga gandi singa kagweri ne kafa naye nga nakwata mu ngalo agize kama yo bazibwe. Ateeka kungulu amanyu nga galinga gaggoonya. Omanyi ggoonya eseka ekulya. Ggoonya eseka n'eseka gwe tebwojja nonga ndi bannange kansekemu nayo neryoka ekwata gwe n'erya gwe nga kweraba. Wali abantu abaseka bwe batyo ng'aseka takola alya. Wali abaseka ng'eri mu mutima taseka. Era zibasanze mmwe abalowooza nti buli akusekera aba aseka. Sigambye nti muwalana abantu naye ngezaako okugamba mutambule mu bantu n'amagezi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Mutambule mu bantu naki? N'amagezi.
tambula mu bantu nga naawe olina amagezi. Bw'oba otunula batunuze nga naawe otaddeko gaalubindi. Bw'aba aseka seka naye ate teweemalaamu nnyo. Kubanga ayinza okugamba nti linnya ate najjawo eddaala. Abo basinga obungi abo bayitirivu. Agamba linnya woligwa wendigwa, kumba ategeeza woligwa wendibuuka. Kyobulaba nze kyekinjagaza Yesu ono, kubanga yekka yatali munnanfuusi. Yekka yayogera ekintu ng'akitegeeza. Yesu bw'agamba nti akwagala kyabeera ategeeza. Yesu bw'agamba nti akwagala kumakya ne mutuntu aba akwagala n'akawungeeza aba akwagala. Yesu bw'agamba nti nkwagala kyakola atya? Kyategeeza. Yesu yekka yayogera nti nkwagala n'aba ng'ate kyategeeza. Abongo batadde wali ku bbali. Bayibuli egambye bwe yamala okutta Yakobo n'ekitala muganda wa Yokaana, n'alaba nga Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero. Ye muli eyo? Ne yeeyongera. Bw'oba olinaanye omuntu ng'agezaako okusumagira, mugende osumagiridde wakyamu nnyo, si mu saavisi ya Kiganda. Kamanfeebazi. Bwe yalaba nga Abayudaaya bakoze batya? Bakisiimye, ne yeeyongera okukola atya? Naye tulina wano abantu ba bika bibiri. Tulina Abayudaaya, tulinawo n'ab'ekkanisa. Yakobo bwe baamukwata ne bamutemako omutwe, ab'ekkanisa tebaavaayo, ab'ekkanisa tebaasaba, ab'ekkanisa tebaasiiba, ab'ekkanisa tetulabako kye baakola nti bagende banoonye Mukama bataase obulamu bwa Yakobo. Tewali kyakolebwa. Kyokka ate b'Abayudaaya abalabe ba Yakobo ate bo ne bakisiima. Gurupu ziri bbiri. Tulina Abayudaaya abakisiima, kyokka tulinawo n'ab'ekkanisa be tulowooza nti kyalibadde kibakwatako, tebalina kye baakolawo. Ab'ekkanisa bwe baabulwako kye bakolawo nga Kerode akutte Yakobo n'amutemako omutwe, ab'ekkanisa bwe baabulwako kye bakolawo, Kerode successfully n'atemako Yakobo omutwe. Kyokka ate b'Abayudaaya ne bakisiima, b'ab'ekkanisa ne batanyega. Kerode n'agamba nti kino ekintu kyekirimu akalulu, kino kyekirimu akalulu, kino kankwateyo omulala. N'abuuka bwe kwa n'akwata omulala. Lwaki? Kubanga b'Abayudaaya bakisiimye, abasanyukira okufa kwabwe basiimye. Ab'ekkanisa basuubira okubaako kye bakolawo, tebalina kye bakolawo. Buli Kerode lwakwata Yakobo n'amutemako omutwe, ekkanisa n'esirika busirisi netabaako kyekozeewo. Mwanange Kerode amaanyi gamweyongera n'ayaayaana okukwatayo omulala. Era wetwogerera akuttaani? Si kyabawulira, akuttaani? Olulala wonna bagamba nakati mbagamba, bw'olabanga ekintu ekiri ku Oluganda n'ofuuka tebinkwatako, n'ofuuka gwe kitakwatako, n'otabaako kyokikoledde, n'otabaako kyokozeewo, n'otabeera concern ku mbeera ya Waluganda, ne mutasaba, ne mutasiiba, ne mutayingira mu mbeera ye, ne mutamuwa amagezi, ekyo ekimuliko bwe kiva ewuwe kitambula kidda wuwo. Kubanga bwe kyakutta oli temulina kye mwakozeewo, temulina kye mwakozeewo. Kye bayita ekkanisa tekirina makulu bwe kiba nga tekirina kye kisobola kukolawo nga Kerode akutte Yakobo. Ebintu ebibi biwangaala olw'abantu abalungi abatalina kye bakolawo bwe biba nga bibaawo. Awo Peetero nga bamaze omukwata, awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera. Peetero n'akuumirwa mu kkomera. Naye ab'ekkanisa olwo bazuukuse, gamba niba nti bazuukuse, bakoze batya? Kubanga bategedde nti luno lufuuse lutaakome. Ekyakwata Yakobo ne kimutemako omutwe tetulina kye twakikolerako, kati si kino kyongedde ne kikwataani kikutte Peetero. Bwe tutagoloka kubaako kye tukolawo kirabika kibamalawo, kirabika bwe kimala Peetero kino n'omulala. Ab'ekkanisa ne bazuukuka. Bayibuli egambye etya? Awo Peetero, nsomera akutaano, awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira eri Katonda. Kubirako mu ngalo ab'ekkanisa bazuukuse.
ab'ekkanisa bakubireko mu ngalo bazuukuse, bategedde responsibility yaabwe, bategedde kye bateekeddwa okukola. Luli bwe bataafaayo kyatwala muntu mulamba. Tomanyi bintu bitututteko bantu, tomanyi bintu binyaze ba Luganda, tomanyi bintu bigobye bantu ku Mukama nga Kerode okukwata ow'Oluganda. Ab'ekkanisa ne batafaayo, ab'ekkanisa ne beeyisanga ab'omusabo, ab'ekkanisa ne bateeyisanga ba mu kkanisa. Ow'Oluganda oyo gw'otudde olinaanye, oyo ow'Oluganda omulaba mu feesi, oyo kitundu ku kkanisa, oyo kitundu ku ki? Oyo nga taliiwo tewali kkanisa, kubanga oyo gwe tugattagatta ne tugattako gwe ne tugattako nze ne tulyoka tufuna ekyaki kye bayita ekkanisa. Ow'Oluganda oyo mumpulira, abooluganda mumpulira? Oyo ow'Oluganda kitundu ku mubiri gwa Kristo, naawe oli kitundu ku mubiri gwa Kristo. Gwe wandibanga gwe kutu, ow'Oluganda oyo yandibanga yennyindo. Tumwetaaga kyenkanyi nga bwe tukwetaaga. Tetwalyagadde kabi konna kamutuukako, kubanga ekituuka ku nnyindo kirumya n'okutu, ekituuka ku mukono kirumya n'okugulu, ekituuka ku liiso emimwa tegiyinza kugamba nti ebyo tebinkwatako. Tolina bw'ogambira nti ebyamutuuseeko ebyamubaddeko tebinkwatako. Tolina bw'otandika kunyumya okujjako ng'olina akatuli ku mutwe. Tolina bw'otandika kunyumya. Twawulidde mbukali mu bizibu ebitayogerekeka, naye olowooza kaabadde bitandika butandisi. Ebyoyo bitandika butandisi, ebyoyo bitandika butandisi. Hatajja kiraba, nze namugamba hajja kiraba. Lowooza omukono nga gunyumya, lowooza omukono nga gunyumya. Mbu ebyagudde kugulu wabiwulidde, ebyagudde ku kugulu wabiwulidde. Kugulu munnange yalinye ku lyanda ly'omuliro kye lyamukoze, naye okwenjeera okwo nze namugamba agira akyayenjeera. Bw'ataakendeeze ku kwenjeera akyalinya ku manda amalala mangi nnyo. Ate nze mukono namugamba, ng'ani ayogera? Mukono nga yagamba, kutu ng'anyumya, nti liiso obutegendereza, obutegendeza ekiti kyamufumise mu liiso. Kutu nga yanyumya, kutu anyumya, kutu anyumiza nnyindo, nti kano wakalabye byakatuuseeko, nti kaliwa konna kano ka liiso, ka liiso. Liiso obusamavu bwaliko bwogenda nga akanula amaaso, yabadde ayita ku kiti ne kimufumita eriiso, kyamufumise. Zali namugamba okwasamirira okwo tannaba atandika butandisi. Ng'ani anyumya? Kutu anyumiza ani? Anyumya ebizibu ebyatuuse ku ani? Wali awulira? Sikyabawulira, wali awulira? Naye nga twogera amazima, ebizibu nga byatuuse bulungi ku nnyindo tebireetera omubiri gwonna okufa. Tolabangayo bantu balwadde kansa n'atandikira ku nnyindo natta omuntu mulamba. Michael Jackson yalwala nnyindo yenna n'afa. Uno omwana yabimanya nnyo, manyi oyo omwana yaliyo nnyo. Agende Michael Jackson yalwala nnyindo netta omubiri gwonna. Simanyi uli songa nnyindo okalaba kantu katono naye katikkula omuntu mulamba ku loole gye bayita ensi, kamugamba gw'okoma wano teweeyongerayo. Nnyindo bunyindo. Enkwa is an external body, kintu kiva wala. Enkwa eva gyevudde neeruma ente, n'egiruma nnyo, yo neerowooza nti ente bw'eneefa enkwa yejja kusigala nga nnamu, era luba teriri busa ente neekola erya n'egweri. Ababaazi ne bajja ne bagisalako omutwe ne bagiyiyayiya nga bumanyi baziyiyayiya, ne bagitetenkanya n'enkwa ng'eri mu ddiba ne bagitetenkanyiza muli, era nayo nebanga egenze. Sometimes waliwo olwoluma
oyinza okuba enkwa n'olumente nga goloza nti bweneefa gw'osigalawo naye nga naawe ogenda. Sometimes oyinza okugeya ekikuliko kyennyini gwe nolowooza nti bwe kifa gw'osigalawo naawe nga tosigalawo. Omusajja omu yawandiika akantu ntera okukalaba bakayita who can train a fool. Ng'omusajja ali eri waggulu ku muti akutte embazzi naye ng'atema omuti kwalinnye. Bakiyita batya? Training a fool is not a joke. Ono akanzijukiziza. Training a fool is not a joke. Gayi yalinnye eri waggulu ku muti ku ttabi, ettabi lyennyini lyalinnyeeko n'atandika okulitema ati. Ani awulya ngambeko nti amiina? Olwokutaano lugambye awo Peetero bw'akuumirwa mu kkomera ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira. Ebikwata ku Peetero bassebo ne bannyabo bikwata ku b'ekkanisa. Bw'oba oyagala omutwe gw'obubaka bwange olwaliro naguwandiise mu Luzungu, the role of the church. Omulimu gw'ekkanisa. Omulimu gw'ekkanisa kutaasagana. Omulimu gw'ekkanisa kuyambagana. Omulimu gw'ekkanisa kumanya nti ekikwata ku gundi kiba kikutte ku nze. Omulimu gw'ekkanisa kujjukira nti nze naaliba okutu, Naalongo yandibanga y'ennyindo, Naalongo neetaaga nga nange bwe mwetaaga. Omulimu gw'ekkanisa kwe kutegeera nti gwe oli kugulu, nze ndi mukono. Ekikutte ku gwe kiba kikutte ku nze. Ekisanyusa gwe nange kinsanyusa. Ekikunyiiza kirina okunyiiza. Ani aga nti amiina? Omulimu gw'ekkanisa. Omulimu gw'ekkanisa kwe kutegeera nti obulumi bwo bulumi bwange. Your pain is my pain. Your struggle is my struggle. Your battles are my battles. Singa ekkanisa etuuka ku kiseera weetegeerera nti entalo za sisitooyo ntalo zo. Ekirumbye sisitooyo naawe kikulumbye. Kye bayita ekkanisa. Ekkanisa means one body. Ekkanisa etegeeza ki? The church means the body of Christ. Bakutte Peetero gwe batadde mu kkomera, naye abasaba abasiiba ba church abali munda. Lwaki? Kubanga ye Peetero ali mu kkomera, takyasobola kwesabira. Omuntu bw'aba mu kkomera tewali garanti nti alina agasaba. Tewabaawo bukakafu oba ddala anaasaba. Era Bayibuli etugamba nti Peetero baamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Obudde obusinga obungi yabumala mu kwebaka. Naga bino we bituuse mbirekedde Mukama. Kubanga bonna abajjanga gyali yatunuliranga obungi bw'abasirikale abamukuuma, basirikale 16. Nga buli ssaawa nnya alaba shift, buli ssaawa nnya alaba shift, buli ssaawa nnya basirikale 16. Bajja bana feesi mpya. Bagamba ndiyo wewe tunalinda. Aya unacheza leo utatuona. Siku ile ulikimbia. Wewe haikumbuke siku ile ulikimbia, ulivunja gerezani, ulikimbia, lakini leo tuko nawe. Omanyi walolo bamuteeka mu kkomera ne bacha ku machanga yafulumye. Kati kuluno Kerode n'agamba ndi mumuteekeko abaana abalinga emmamba 16 bamuwaana. Ne bamuteekako bali ba black mamba 16 bakuuma muntu omu. Ne bannange omulokola alina amaanyi, abantu 16 nga bakuuma muntu omu. Ate nga bo bali amudi, ye tali amudi, naye nga bonna bakuuma muntu omu. 16 n'agasaba nga takyalina n'abirekera Mukama. Bassebo ne bannyabo tokkiriziganye. Waliwo embeera lwetabuka owooluganda ng'amaanyi agasaba takyagalina. Ebimukuuma nga bimukuumye nnyo, ebimutaayiza nga bimutaayiza nnyo. Nga Kerode amutaddeko basirikale 16 bamukuuma bana nga takyalina bwekyusizo. Amabanja galinga amabanja, nannyini nnyumba aboggola amugoba mu nnyumba ebintu abikasuka, ku mulimu baamugoba, ate naye yalwala akolola asesema. Abasirikale 16 abamukuuma bali bameka? Ow'engeri ng'eyo abeera yeetaga prayer support, abeera yeetagako abasaba. Era bwagambanga ky'oluganda nnyina kyempitamu bambi muwulirizeeko. Siteeka nti alina genda wa pasita buli kaseera, naye babanga akunnyonnyodeko nagga nti oluganda waliwo kyempitamu. Twala omutawaana omubuuze kiki, mutawaana ki? Siteeka nti buli kaseera abantu tulina bayambisa ssente osobola okuba nga tozirina, naye ng'olina essaala. Ab'ekkanisa ne banyiikira okusabira Peetero.
ani awulira ngambeko nti amiina ne bamuzaamu amaanyi. Ab'ekkanisa basobola okusaba, ab'ekkanisa basobola okuwa amagezi, ab'ekkanisa basobola omukyalira, osobola okusulako naye n'omugamba oluganda ngenda kujjewo tusulaawo nga tukola tutya, nga tusaba tunonye ku Mukama. Oluganda olw'enkya ngenda duwaayo ku lulwo, byewaŋŋambye nabiwulidde, byoyitamu nabiwulidde, olw'emmande ndusazeewo ngenda duwaayo ku lulwo. Amiina. Naawe siiba, nange ngenda kusiiba, njagala kukusabirako tuyimirire ffenna. Wakiri omwagazisa ekyaki wadde tolina ssente naye ategere nti ekkanisa erina kyegasa, ategere nti okulokoka kugasa. What does the church mean? Ekkanisa etegeeza ki bwe banga tesobola kuyamba, kuyimirira, kuzzaamu maanyi? Oluganda oyo osobola mugasa otya bwabanga bwaba mu mbeera enzibu tolina kyokolawo? Kikyasobola okwegombako? Njawulo ki alina wakati w'ekkanisa n'ensi? Njawulo ki yasobola okufuna wakati w'ekkanisa n'Abayudaaya bali abasanyuka nga Yakobo bamutemyeko omutwe? Ngezaako okwogera bino byonna mbagambe abooluganda tweyigirize okukwatibwako n'okufaayo ku lw'ensonga za bannaffe. Ensonga za muno zikwateko. Abazungu bagamba a friend in need is a friend indeed. Bw'obanga tonyambye lwensinga okwetaaga kati ogasa ki? Ngambira naye baakulinaanya tinjagala obeere mukwano gwange, oba kiro oba misana oba birungi oba bibi, oba ndi mutuufu oba ndi mukyamu, beera mukwano gwange lw'ogenda okunnyamba mu linnya erya Yesu. Kanjogere bino nga mmaliriza, gambako nti amiina. Biki ebiyinza okulemesa ab'ekkanisa okuyamba Peetero okufuluma ekkomera? Kanjogere ku ebyo mmale. Biki ebiremesa, biki ebiyinza okulemesa ab'ekkanisa okuyamba Peetero okufuluma ab'ekkomera, okufuluma ekkomera lye? Bino wammanga biwulirize nnyo. Ekisooka mu byonna obutamanya. Abantu Peetero ayingira mu kkomera, bateeka Peetero mu kkomera nga Kerode yamutaddeyo, naye ng'abawagira asigale mu kkomera lye ate bakkanisa nga be bawagira asigale nga musibe. Ekisooka mu byonna ngambye obutamanya. Obutamanya ki? Obutamanya nti ono Peetero wa Luganda bwe bamusiba baba basibye ffe, bw'abonaabona naffe tuba tubonyeebonye. Abadde agasa, abadde mubuulizi, abadde agasa ffe. Obutamanya nambeemu, ignorance is cause number 1. Ab'ekkanisa obutafaayo kujja Peetero mu kkomera. Number 2, nziruka speed, obunnanfuusi. Obuki? Kyogere nkiwulire. Obuki? Obunnanfuusi nabwo buvaako ab'ekkanisa okuwagira Peetero asigale wa? Asigale mu kkomera lye. Ate tewannabaayo ndwadde erumbye ekkanisa ku mulembe guno nga bunnanfuusi. Omuntu okubanga wano ayogera kino ate wano ng'ayogera kirala. Wano nagamba ndi naawe ndi naawe ndi naawe ndi naawe, bwadda wali nagamba obakafa kafe obakafa kafe obakafa kafe obakafa kafe. Wano nagamba tuli naawe tuli naawe tuli naawe tuli naawe, bwadda wali nagamba nga nze mbeeramu ebyo ebyobusiru. Obuki? Gamba neiba nti obunnanfuusi. Sikyabawulira, gamba nti obunnanfuusi. Obunnanfuusi nabwo buvuddeko ab'ekkanisa okuwagira oba Peetero asigala mu kkomera akola atya? Asigalemu. Abantu baddebolokala leero ayogera bino enkya ayogera birala. N'omubuuza naye yemu yeggwe oba si yeggwe? Nga yemu yeye. Kama ebazo. Nze nyina mukwano gwange ayanneewuunyisa gye buvuddeko katono awo nga tutegeka embaga. Bwe yamanya ntutegeka mbaga n'atugamba yagenda otupanga, ye ne mukyala we ne batugamba bagenda otupangisa ebyambalo, era ne batupapya nnyo tugende tubyegezeemu, tugende tubirabe banne mu bijjaddi, bannange mu jjaddi, bannange mujje mulabe ebyambalo, mulina ebyambalo by'abagole nabijja Bungereza, byambalo birungi nnyo, nja kubasalirako, nja bawa discount. Mukyala wange ye yakula bulala, amanyi byayagala ne byatayagala. Tomala gamutomeza byatayagala.
oba oli awo nze ekyenjawulo ekimuliko nze ndooza mmala gatwala ekiriwo. Kaakati yeebo yatuukayo n'abyegeza mu bulungi nnyo ne bamusanyukira ne bagira batya bannange era tujja kusalirako era tujja kukusima bulungi era tujja kukola ki. N'atabyagala n'akoma n'atugaa nti bannange sibyagala. Tumugamba oba tobyagala ate onootwala by'otayagala. Noonya by'oyagala. N'anoonya byakola atya whereby ebyambalo ne tabitwala. Bwe tutaabitwala olwo embaga n'efuuka ya Setaani. Bwe twali tugenda kutwala ebyambalo embaga ya Katonda. Katonda agirimu era tuli mabega wamu. Bwe tuba tetukyatutte byambalo mbaga yaani? Eyo Setaani yennyini. Kati Mukama tagirinamu eyo. Gamba neba nti obunnanfuusi. Biki ebireetera ab'ekkanisa obutayamba Petero kuva mu kkomera? Ekisooka nkikugambye, obutamanya obunnanfuusi. Ekyokubiri bakiyita bujja. Gambira neba nti obujja. Ab'ekkanisa batandika okutunuulira Petero nga kompitita. Bwe batandika omulaba nga avuganya olwo takyavudde mu kkomera, olwo ajja bisigalamu. Twewala obujja abooluganda, tusigale nga tuli bakkanisa. Nga Petero si kompitita. Nze siri kompitita wo, naawe toli kompitita wange. You are not my competitor. Gamba neighbor yakune nze siri kompitita wo, naawe toli kompitita wange. Tuli baaluganda. Ndi kitundu ku mubiri gwo, naawe oli kitundu ku mubiri gwange. Tuli mu mubiri gwa Kristo. Entalo zo ntalo zange, abalabe bo balabe bange. Byoyagala byenjagala, byotagala sibyagala. Siri kompitita wo. Wali awulya ngambeko nti amiina? Ab'ekkanisa bwe batandika okutunuulira Petero nga kompitita, then atuuse okufiira mu kkomera. Kubanga olwo tewali awagira aveeyo asigale mu kkomera tumuwone. Abadde abuulira nnyo wano, abadde atambuza abalema. Juzi yatambuza omulema wali ku mulyango, yatambuza omulema ku mulyango gwa yeekaalu n'atulyako so. Yandyako so, yagira ne bwati nandyako so. Kasita bamulabanga kompitita, ekiddako bujja. Competition ereeta obujja. Ngambye competition ereeta ki? Ereeta obujja. Ngambye ab'ekkanisa mulekeraawo okwetunuulira nga bakompitita. Muli mubiri gumu, muli kitundu kimu, mubulira enjiri emu, Mukama wammwe omu. Gambako nti amiina. Oyo oluganda si kompitita. Oyo koligi wo, oyo kowaaka, oyo kofayita, oyo mulwanyi munno. Ni awulira ngambe nti amiina. Omwoyo gwa competition oba gwavaawa? Competition eri mu business. Kati kankubuli ekibeera mu business. Company A bwebeera competitor ya company B, bwe bawulira nti company A yaguddemu ekizibu basanyuka. Bagamba abo tubawonye, abo tubawonye. Baguddemu ekizibu, balina ekizibu kyebafunye, tubawonye. Kati abo bakkirira, kati abo baserengeta, kati abo balemwa, kati abo bagwa. Tubawonye, ffe tugenda okusigalawo ffekka nga tuyimiridde. Abaayi, ekkanisa si company, ekkanisa si business, ekkanisa teteekwa kubaamu competition. Ani awulya ngamba nti amiina? Ekkanisa eyina omulabo omu, bamuyita Setaani. Ekkanisa si business, ekkanisa gye. Ani ampulidde yaŋŋambye nti gye? Ekkanisa ki? Gye. Nga bulaba ekkanisa z'olaba wadde oziraba zikyuka amannya, nti eno bagiyita Christianity Focus Center, endala bagiyita Heaven's Gates, endala bagiyita Jesus Salon, endala bagiyita The Blood of Jesus. Nga bw'oziwulira ago mannya ga balakisi ez'enjawulo, nga bw'oga nti balakisi y'e Makindye, balakisi y'omulubiri, balakisi y'e Bombo, balakisi y'egindi, balakisi y'egindi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Era wulira bwe musigala nga mubiraba bwe mutyo, mwena musigaza common enemy, mwena musigala mukuba omulabo omu. Era wulira ab'e Makindye tebalina lwe balumbibwa, ab'e Bombo ne bagamba nti kebakirabe. Kyali kibaddewo? Kyali kibaddewo? Ab'embuya ne balumbibwa ne bagamba nti amasasi gali embuya, nti aha babalumbye.
abebomulaga banne mwangweko mutuweereze ebyokulwanyisa banne mutuweereze rain enforcement abasajja batutaayiza batulumbye abebomulaga nti kemukiyige mulina amalala mangi kemukitegeere ku luno kebakuba mbwammwe kebabakube temujja kyagala kisobola okubaawo. Lwaki? Beerabanga gye, beerabanga maje ga komanda omu, komanda nga ye Yesu. Ng'ani aŋŋambako nti amiina? Komanda. Singa Yesu ye mukama w'ekkanisa, nga Yesu ye mukama w'ekkanisa zino, ekkanisa zonna nga ziraba zirina mukama waazo omu, tewali kanisa yalirwanyisiza ginnewaayo, tewali paasita yalirwanyisiza paasita munne, kubanga bonna baali badde beeraba bakolera mukama waabwe omu, bonna balipootinga wamu. Olutalo gwe balwanyisa bamuyita Setaani, mukama waabwe ye Yesu. Ab'ekkanisa bwe baluzinga fookasi, ab'ekkanisa bataddayo kutegeera nti balina mukama waabwe omu, ab'ekkanisa bataddayo kumanya nti tebali mu competition, ab'ekkanisa batandika okwerwanyisa, ab'ekkanisa baleka Peetero mu kkomera afiireyo si lwakuba nti mukyamu, naye gy'akoma okubeera mu kkomera bamuwone tumuwone aveewo. Ekizibu ekimutuuseko kibasanyusa, ekizibu ekimutuuseko kisanyusa abalala. Awo tujja muwona, awajja kukakkana, omuntu anaamuwona awonako, omuntu anaamuwona. Gamba neiba nti ab'ekkanisa ebimu ku biremeza ba Peetero mu kkomera, ab'ekkanisa babanga banalemeza Peetero mu kkomera, ebyobufuzi. Ebyawa? Ebyaki? Kasita ebyobufuzi biva eri ebweru, ebyobufuzi ne biyingira mu church, ebyobufuzi ne biba mu church, suubira sitoola endala. Awo tosuubira bakkanisa kuwagira Peetero kufuluma mu kkomera kasita ebyobufuzi biyingira, kubanga ebyobufuzi bye bireeta biri byonna bye bagambye, bireeta obujja, bireeta obunnanfuusi. Obutamanya bwe twali butadde wali bbali, bw'omuntu abeerawo bwe victim of ignorance. Somebody just become a victim of ignorance. Naye bino ebibiri, obunnanfuusi n'obujja. Kasita mba nga mukkiriza ne muzannya ebyobufuzi mu nnyumba ya Mukama nga gye muzannyira politics, temulina ngeri gye mugenda kwewala bujja na bunnanfuusi. Era kanjogere na kino, oba oliawo nebadde nkirowoozaako, ndowooza oba oliawo Yesu kyeyava asalawo okulonda ne kutabeera mu kyaki. Kubanga okulonda ntegeeza elections, okulonda oba oyagala oba toyagala kuleeta divisions, kuleeta jealousy, campaign ne politicking. Ebigambo bya politicking, omuntu nga anoonya akalulu ayonoona omulala, akozesa ebigambo ebyonoona omulala yaayitewo. Kati Yesu kyeyava alaba nga elections teziri healthy mu church, teziri healthy ato. Mwena mmanye ekibawo nga abantu banoonya obululu eyo, abantu bakola all sorts of dubious actions, abantu bakola obubadi. Bano ab'ekibiina kino bayambala t-shirt z'abano, ab'ekibiina ekirala abakala gundi eyamba bafuna abaana baabwe ne bambala kala y'abano, ne bakwata emiggo ne bakuba abantu embooko. Ensi yonna nevaawo ng'etegedde abo ab'ekibiina ekyo baboofu nnyo. Totubuulira oyo politics, oyo politics eri ebweru w'ekkanisa asigala mutuufu mu ngeri ye, kubanga politics wa third world. Naye boddira politics oyo n'omuleeta mu kyaki eno munda, ebadde ekkanisa efuuka geyeena, ebadde ekkanisa gufuuka muzikiti, ebadde ekkanisa lifuuka ssabo. Bwe mutandika okuzannya obukodyo bwa politics nga mubuzannyira mu kyaki munda, mu politics muli baddemba okutikka abalonzi ne mubajja ekawempe, ne mubatwala enajja nankumbi ne balonda. Politics wa third world. Bw'oleeta system ezo mu church, kwegamba muba mwagudde dda temubeera balokole, obulokole tewaba. Obanga olina engeri gy'olina okucangacyangamu obululu, kitegeeza mwagudde dda temuli balokole, ebyobulokole mwabivuddeko dda. Kyobula ndi Yesu ndowooza ebyobululu yali tabirekomendinze. Ani ampulira ngambeko nti amiina? Ab'ekkanisa beewale politics. Saagana kimalako budde mukitegedde, kubanga mwe munsinga okubeera ba politician. Politics abeere bweru wa church. Politics wano munda asobola otwawulawo n'atumalamu. Kyobula baza bulijjo mpa n'abasumba amagezi
nti bwe muba muparticipatinga mu politics muparticipatinga nga muli begendereza nnyo naddala ng'oli pasita kuba kati nze ndi wano mulaba mutya nenzijira ddala nga ne kooti ya yero n'engatto za yero ne microphone ate yafuuse ya yero n'akatuli temugenda okudda nga twakapeyinti nzaani abagulini baabakyakomawo wano baabakyadda kubanga era nze ntandika kubuulira nga mbagamba ddaba setaani aswadde nnyo talina akatebe watwa nga mugamba tulaba bwatuliko olaba kati ali kufa abagulini tetulina akatebe wetutuula buli kyenjogera kyemuvunula buli kyenjogera kyemuvunula ate akazindaalo nze nkayina sigamba naawe nakuwa noyogerayo ekikyo nze nyina akazindaalo ababbulu nga batandika ogamba waayi kati nno wuuno omulala yayambadde bbulu jangu wano ono ye wuno ali mu bbulu olaba otya ng'ono ye asazeewo n'abawa bbulu ne microphone ya bbulu naye nga gwoli eyo kati wuli mulondo ali mu yero mulondo yimirira mulondo ali mu yero ng'ono abuli agamba fe ababbulu mujja tugwako Farao bamuyimba batya Farao agudde n'amagaali ge buli lwoyogera Farao agudde n'amagaali ge bwe muba mu byobufuzi kirina engeri gye kivunulwa enjiri yonna esobola okufa neggwaawo bwe mwadoptinga politics mu church kasita mumuleeta mu church kuba bw'oyogera setaani olinga agamba kirabika agamba kati kandidenti waffe gwaliko kati gwayise setaani kati kandidenti waffe gwayise setaani nolwekyo nsaba ababulizi b'enjiri abasajja ba Katonda abali ku kituuti ebyobufuzi musabire ababirimu mubawe amagezi mubaagale naye akutte microphone ng'oli mubulizi wa njiri musumba pasita tebaakuyita kusumba ba yero bokka tebaakuyita kusumba ba bbulu bokka tebaakuyita kusumba ba gulini bokka kati olw'okuba bonna weebali gwe weesonyiwe kale ezo gwe sigala ng'oyambadde byotegeera byotekedde okwambala gwe beera taata ewaka teweetaba mupiira gwa byayo ogwawaka ani awulira ngambeko nti amiina ab'ekkanisa bebeegatta mu politics kyaki ng'efunye obuzibu kubanga olwo batandika okulabika ng'abeekubidde abaliko oludda kwe bali mbadde mbasaba tusigale nga tuli bakkanisa obudde tebunganya kwogera byonna byenteekwa kwogera yimirira teeka emikono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga ndi wa kkanisa nyamba neyisenga ow'ekkanisa eb'ekkanisa nga binkwatako ab'ekkanisa nga bankwatako ekibadde ku gundi nga kiringa ekibadde ku nze nsigale nga ndi mubiri gwa Kristo nyamba mbeerere ddala mubiri nyamba mbeere ekitundu ku balala nyamba nga wadde sinze ndi mu kkomera naye ekkomera lya gundi nga linnuma nga sinze gwe baasibye naye nga ninga nze gwe baasibye era nga nsaba ate nga nkola kyona Peetero afulume mukomera Mukama ekyo kyotegeeza buli lwogamba church weebale Mukama kubanga onookuuma ekkanisa onootaasa ekkanisa onoojjanjaba ekkanisa onooprotecting church nze omu ku church ndi wa church mu linnya erya Yesu amiina.